mujebale jonna gye mutusizaako engalo nako olwaleero tukyali mu kulambula kwaffe tugenda kubanga twengula okulambula biki ebifuula Toro Semuliki ekyenjawulo ennyo era nga mu kulambula kwaffe kano tukedde ku nnyanja eno Mutanzige abamu gye mmanyi nga Albert nga tugenda okulaba ebimu ku ebyo ebifuula Toro Semuliki okubeera ey'enjawulo ennyo ku parks endala zonna ez'abannaffe abawuwa wetwogera kati saagala kweba nti nze kanze mbimanyi wabula bananyini kifo oba abamu ku abo abamanyi ku bintu bino katugende televu batubuulire wajje tulaga tuli luddawa n'ebisingawo mu mbeera efaana bwetyo amanya sebo amanya sebo bampita tulyashemererwa Alex omulimu guno gumaze mu bbanga ki omulimu guno nakagumalamu emyaka 5 nga nayingira 2012 kaka twagala okumanya activity kisinga okubeera wano mu Toro Semuliki kyekikolebwayo Toro Semuliki wano ye paaka abantu gye bamanyi nga ye reserve abantu gye bamanyi nga ekyasingayo obukulu mu reserve zonna nga ya bagigazetinga mu mwaka gwa 1926 naye nga before mu mwaka gwa 1913 this reserve was a SSFRI control program nga mu mwaka gwa nenge ebiseera ebyedda yali paaka ya mukama wa Toro Kingdom kwegamba nga yali ngobo mukama wa Toro nga bwe tumuwa ekitiibwa nga yentale ya Toro entale kitegeeza Lion ya kateno yali paaka ya mukama wa Toro nga 1926 paaka eno ne bagiteeka mu mikono gya government nga tewakyali bantu kuyingira nga bwe baagala tuyina ebinyonyi ebikunukiriza mu around 450 bird species nga ebimu biri restricted to this place nga osobola bisanga wano naye nga tewali wala osobola bisanga mwebiri tujja kweyongerayo nga betukyali mu activity yaffe ebirala tuyinza obisanga toyanze nyo so toyanzege andabate ku mama ono nyabo nze nesimye okusanga wano nako lwaleero wano tuli luddawa wano gye tuli bayitayo Toro Semuliki Wildlife Reserve naye kati tuli ku nnyanja ya Mutanzige abangi gye batera okumanya nga Lake Albert ye nnyanja ekyasinzeyo obulungi kusinziira ku nnyanja ezinalabyeko kubanga waliwo ebintu bingi bya muwendo bingi bye bantu bagala kulaba ate n'ebirala ebitutasanga ku nnyanja endala nga burwe gye bababuulidde nesangibwa wano actually esangibwa ku nnyanja ntono nnyo mu Uganda walimu fish oba ebyennyanja of different species waliko it's a transport route abantu bakozesa ennyanja eno okugendako ku Congo nga abaliraano baffe bakolerako business zaabwe wano so tulabako amaato amanene nnyo ate n'ekirala amazzi gano ku nnyanja eno mayonjo nnyo kuteera ku nnyanja endala zonna ezinaalabye omuntu tuwe ekifaananyi omuntu yeteekateeka atya ng'agenda okulambula burwe oba Sheobill yeteekateeka atya obudde bwa kumakya oba n'agenda ekawungeezi oba kumakya yeteekateeka atya era atambulira bubbanga ki well most of the times okutambulira ku mazzi kiba kirungi nnyo ng'otandise ku makya omuyaga nga tegunabeera mungi ku mazzi kubanga bwe gubeera mungi waves ne ziba nnyingi amayengo ne gabeera mangi gasobola kubasumbuwa gasobola kubatawanya nga baremese activity gye mugenda kukolwa ekimugenda okulaba so we advise people tubagamba bajje ku makya
oku offices zaffe wano Ntoroko gate sawe mu kitundu oba sawa 2 bafune guide of course baba betegefu oba olina okuba ne binoculars woba oyagala okulaba ebinyonyi binocular yerwa binocular yeno eno kusobozesa okulaba wala nnyo yes ekyawala okirabira kumpi oba olina okubeera life jacket ozisanga ku office of course naye amazzi ogaleeta actually tulina kantine ku office tusobola okuwa amazzi of course ogasasulira ate n'ekirala kale oba oli mwetegefu kugamba tutandise eryato lyaffe tugenda kubeera nga tutambulirawo dakiika meka sawa meka kisobola okutwala dakiika nga 3 oba 4 naye tusobola okumala 2 hours nga tuli ku mazzi okusinziira opportunity gye tufunye okulaba ekitwetaaga. mu kulambula kwaffe kuno kutulimu mu nnyabo waliwo otusunuga nti tukendezeko ku speed kibadde kigendererwa ki? Well nga tuli mu kulambula most of the times ng'osembeera ekisolo kiba kirina okubeera mu mbeera yakyo kale kugamba nti tokitawaanya okireka bwe kiri okiweereza distance emala ebintu ebyo tubikola kuba waliwo ensonga lwaki tubikola ekisooka bw'okisemberera kumpi tomanya reaction yakyo. Of course kiringa obwobeera waka mu sitting room ng'otudde omuntu najja tomumanyi kale muyitanga stranger tanakonkona ayingira mu nju n'akusanga mu sitting room ajja direct gy'otudde of course obeera scared otyamu ekyosobola okukolawo oyerwanako. So bwe tusemberera ebisolo bino nga tuleekaana sometimes reactinga nnyo nga bwe twarabye bulwe wano ekisooka twagambye omuvuzi waffe agyeko engine ekirala n'abagambye nti tulina okukendeza amaloboozi kubanga bwe tuleekaana bwe tukireekaanira kibeera unstable. Ekyokubiri engine bwebeerako amazzi gadevelopinga amayengo ago gakitabanya nnyo okufuna ebyokulya. Ebyokulya bya bulwe eno of course specifically is fish erya byennyanja. So bwemala kutuuka mu kifo ebeerawo kumala akabanga akawera eryoke efune ekyennyanja. Bwemala okukifuna evaawo nesenguka negenda walala tegenda wala nnyo naye egenda mu kifo ekirala okunoonya ekyennyanja ekirala ekyokulya. So engine bwebeerako edestabilizing amazzi ago amayengo bwe gajja tesobola okulengera wansi mu mazzi efune ki ekyokulya. So tujja tukendeza amaloboozi kugamba nti kibeere mu mbeera yakyo. Naye mukulu lwaki tekibuuka meters mpanvu nyaate nekiddamu nekikka wansi? Ekinyonyi kino kiina empisa kiina kale engeri gye bakitondamu mu butonde bwakyo obutafaanaganako n'ebinyonyi ebirala. Nti ekinyonyi kino kyekinyonyi ekiri mu mpisa zaakyo si kugamba nti kinene si kugamba nti kizitowa nnyo naye nga tekyagala kubeerako n'ebinyonyi ebirala sinakindi okubeera n'ekinyonyi nga bulwe ng'ozisanga nga ziri 2 kati kiba tekyagala kigende wala kubanga kiina gye tuyita territory mwe kiina okubeera. Territory ndowooza okitegeera amatwale gaakyo mwe kiina okubeera kati omwo mwe kibeera kiba tekigenda walala nga okujjako nga waliwo ekibaddewo kati awo mwe kibeera omwo kiina okuba nga tekisukka mu flaps ebibiri. Bulwe nga yonna ekuze eyina okubeera grey in color nga ensajja n'enkazi zonna zifaanagana. Ekyana kyazo kiri brown kati nga kino kye tulabye kino kikuze naye nga nze nga bwe nkirabye kiri kikazi. Ekikazi kibeerako n'okubuusabuusa bwe kiraba omuntu buli akisangamu we kibeera n'okubuukabuuka naye nga ekisajja kiri more calm nti n'ekirala nti ekisajja kirina okuba nga kirungi era kirabika bulungi ndowooza nga bwe kiri no mu bantu kuba kati ngaffe omusajja olina okuba olabika bulungi n'oba ng'ofuna kyofuna kati ne mu binyonyi bino nga bulwe ekisajja bw'okiraba
kyanjawulo ko ku kikazi. Ndabye okweraliikirira wano ekiddo nga kikomyewo. Ekiddo kino ndowooza kikomyewo n'ekirala nti kiddo kino kiri poisonous. Naye nga ndowooza kyandibadde kyakugjawo singa kibadde nga kisoboka. Kati nze ng'omulanga gwe nandibadde nkubiriza gwe kikwatako nti ekiddo kino singa ffena ne tukikwasaganyiza wamu ne tukijja ku mazzi kubanga wekisanga wekibeera nga kingi ebinyonyi biki krokodayiro envubu tosobola bisangawo. N'ekirala nti simanyi wekyava kubanga emyaka nga 5 emabega tekibaddewo wano. Kino kye bayita water lettuce. Mpulira nti kiva mu ggwanga kikomooka mu South America, simanyi mu ggwanga ki lyennyini naye nga mu South America. Naye nga ndowooza kyandibadde kyakugjawo luyali kubanga kiina engeri gye kiweerezaamu hard time ebinyonyi ebisoro ng'envubu n'abantu okutwaliza wamu. Bwetyo Tulambule olunaku lwaleero abatuuze babeerako bangi nnyo. Boda y'abannaffe abaleeta ebyobusuubuzi okuva e Congo kubireeta ne Uganda n'abe Uganda kubitwala e Congo weeri nnyo okugamba omukwano oguli waawo kitegeeza ebyokwerinda biri nnyo ddala mu kitundu ekyeno. Tubaagalizanga okujja okulambula n'okumanya ensi yammwe mugimanye ebintu bibiri ddala Katonda yagiwa okubeera ekkula obudde bwe bumu ate nga zaabu.